Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Sukali omungi akendeza amaanyi. Naye jjajjanga yanywanga sukali naye ng'apiisuula. Ate nedda sukali ng'omunywedde bukulu. Kati omuntu yakulanga mumunya ku Christmas. Nkwaniriza by'osinzira okubeera ng'otulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku Lwokutaano olujja ng'ennaku z'omwezi nnya tugenda kubeera mu sport highway Kaliisizo, awo mu kibuga Kaliisizo wakati we tugenda okubeera bannalakayi, bannakyotera, banne, bannamasaka, mwena mujje tubeeraawo. Ngenda kubeerawo buterevu nnyo. Ttiimu ya BBS Telefine egenda kubeerawo, abayimbi okulisa Mathias Walukaga, Stabu Anatola agenda kubeerawo, Aida Muga agenda kubeerawo, Henry Mwanji agenda kubeerawo, Aizoni T agenda kubeerawo, Kibijigiri agenda kubeerawo, Robert Rota agenda kubeerawo, Simon Rock naye waali. N'abayimbi abalala bangi ddala ne bapulezidenta ba BBS Telefine yaffe Bikukuju agenda kubeerawo buterevu nnyo, y'omu ku ba MC abagenda okubawo n'ebiri biseki ebya BBS Telefine ojja kuba ng'obiraba bigenda n'ekyankulira bulungi n'ekinjukirira bulungi byonna gyebiri bigenda kubeerawo nnyo. Waliwo nanga byetiribuusa bigabula byakulya bigabula byakunywa awo wennyini mu Sport Highway Kaliisizo ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera nnya omwezi ate ogujja gwe tugenda okutandika. Leero Okutaano olujja naye nga nyongera kubeebaza era okuwandiika ba Ssedduga 2022 abagenda okwetaba mu nteekateeka eno okugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwennyini ogw'e11 paka mu wiiki esembayo ey'omwezi ogw'e11 olwo ng'ennaku z'omwezi meka naye omwezi ogw'e12 gwonna tugenda kubeera mu Ssedduga 2022. Omwezi ogw'e12 tugenda kubeera mu Ssedduga 2022. Ekintu bwe kigenda okuba nga kyabikira omuwanguzi kyapa kya ttaka bannaffe aba Hillview Academy Matanga batuwadde ekyapa ky'ettaka beddu muzima kiri mu nnyumba ne bagamba nti omuwanguzi wa Ssedduga 2022 kyekirabo kye bagenda okumuwa. Bannaffe aba High Energy Electrical batuwadde olubaati lwa solar namba 2 lwagenda okuwangula agenda kubanga afunye amasannyalaze ga bwerere okuva mu High Energy Electricals nabo bamazidde okubanga bajja on board. Lwengo General Hardware yayaze on board ate n'amakampuni amala Focus Construction bali on board, CS Events bali on board. Kati ekintu kigenda kubanga kikwata omuliro wali wonna amasimu mu ga charging. Bw'obanga olina essimu nkadde nkisuubira wandibadde weeyambisa ennaku zino okuteekateeka essimu empya. Intaneti bw'obanga oli ku ya mwezi gula ya mwezi ekintu kigenda kubanga kitambula. Buli ssaawa 4 ez'ekiro tujja kubeera nga mu Ssedduga 2022. Subscribinga ku Lugonvu's Show ojja kubanga ate otugoberera buterevu nnyo ku Facebook ne ku YouTube. Ku YouTube batufuna ku ssaawa 4 ez'ekiro, ku Facebook batufuna an hour later ku ssaawa 5 ez'ekiro. N'olwekyo gamba nti wandibadde weeteekateeka Ssedduga 2022. Abavugiriza abakulu be ba Hillview Academy Matanga Masaka City. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Bannange. Programu ezinjogezaako kwe kuli programu ya musawo. Omukyala yaŋŋambye kabiyite yennyini owa naye kimanyi nti abantu balowooza mwaganana ne musawo konze lwaki alina gy'akolera tebamanyi nti ye mukyala Lugonvu kati bageya naye wali onziseemu omuntu ku Lwokutaano olwedde ekyansesa bana ebintu mbimanyi manyi bagezeraga Lugonvu muto nsiri muto ebintu mbimanyi byonna nga bwe yabyogerako kuri tolisingi manyi ekirala kyali ki
labia naye ekya labia nali simanyi nti obuwanvu enene n'entono ekyo kyali kipya gye ndi. Anti waliwo abaziina n'abatazirina. Mulimu omusajja omu yangamba naye zirina abakyala babiri. Nga sibulaba. Buliwa. Nga sibulaba. Naga sibulaba ate ndo kubeera mba mpulira empewo. Omugante wabiwudde nga tubyo. Omukyala agenda ola tokyadda waka atandika kuyomba kumbe olina wafunye blanket. Waliwo ne comment gye nalabye olinga kandi abakazi abamu mu kifo ky'okukola labia bakola tama. Negibuutukira. Tama oli otya? Tuyingiddeyo waliwo nate agamba omusawo akyasinza okusabika ebigambo. Wali onzise ebintu byonna nali mbimanyi naye ng'embotola gy'okibotola wagamba clitoris efaanana ki? Waliwo agamba nti musawo wange wuuyo ayingiddewo. Agikubye owutula mputule. Teekamu ekigambo. Ate nedda abaami tebamanyikana akantu kalina feelings. Wansuubiza kuba wano tugamba nti ogenda kutubuulira bitundu ki ku mukyala ebisibukamu obwagazi. Ate nga topiki ya leero eri Daisa funa pen n'olupapula. Ate walayi baffe bagambe nga musawo Aida wabajja gufuna pen. Funa pen n'olupapula. Ojja somesa abala ku kyalo. Okitegeera. Abatabira ku lugonvuzi. Nafuna smartphone. Yeah. Wandege imaging center jagulira namba meka? Namba 3. Namba 3. Ogera mugulire? Mugulire simu. Sedduge 222 akuta omuliro. Wandege ya imaging center tuwadde simu. Namba 3. Twagambe namba emu afune chapa. Namba 2 sola. Namba 3 simu. Ate kati nabala bajja genda bongerako. Wandege imaging center nga supporting nza ana squaling ekyokusatu. Oyinza n'okugamba nti omukazi anasemba okuvaamu nze gwempadde. Kiri gy'oli. Ate mukyala njagala mukyala mpagira abakyala bayongere okubeera ku. Oyagala mukyala abeere namba 3. Anti ogambye ojja kuwa namba 3. Nja kuba kati omukyala anaaba asoose. Kale. Yes. Tugenda kuga dispareunia. Dispareunia nkimanyi. Dispareunia, yeah, painful sex. Yes. Not so? Painful sex, I know. What are the causes of painful sex? Ebeera mu baami. 1. N'abakyala. Tekako 1. Kati dispareunia. Tekako number 1. Oba star 1. What are the causes? Ati mbadde njagala nsooke mbanyonyola. Ati mbadde ngenda batandika obbawa. Obadde tikyabuuza ekibiina. What are the causes? Lack of feelings. Lack of feelings, yeah. Kisoboka. Dryness. Otuukidde ku nsonga yennyini. Obufunda. Obufunda bw'omukyala. Obunene bw'omusajja. Leero mwoli mu kirasi. Sumulula. Kati akati. Dispareunia. Kitegeeza. Kati onaatuwayo akadde ffe ng'abasajja okutubuulira which major parts ku mukazi ezirimu feelings nga nti awo naye omanyi n'abasajja tebamanyi sex. Bangi munnaye bagugumuka bugugumusi. Bagugumuka bugugumusi. Bangi bawoza nabadde enkase n'omubuuza kiki wasi. Ate abakazi tubeeno nga tukuwa sikowa nga mweyo omulala kuteekako kooti naye talina by'amanyi. Talina kyasobola. Yes. Tukusikowalinga 2%. Ate dispareunia ngenda kwogera ku men and women because 2 factors are involved ku pain eno. Yes. Kati pain eno katugidescribe nga tugamba this is pain obulumi before or during and after sex. Mpaka kweri emyufu. Teacher yakwata emyufu nze nkwata ya blue. 1 2 3. Eno abasinga bafunira during. Abasinga obungi. Abaddako after. Abafuna before kati already ndi mu penya ate lwaki nkuwa. Before no ati tomanyi sex otukanga ulinga musango. Lidinga teeka. Olina okumpa. Yes. Naddala abasajja otamuwa amuno omukazi. Alabika afunye yombala kakati. But tumala this is we're defining dispareunia.
Unia is that part, this part is the pain. Unia is the other part. This pain. Kati kitegeeza pain awo nga mwegatta omwami n'omukyala. Kati pain eno esobola okuba the different types of pain. Tugenda kwogera ku causes. Tugenda kwogera pain. Tulina entry. Waliwo alumizibwa ng'oyingira obufaananyi bwe buddako. Entry. Waliwo entry pain. Waliwo superficial kungulu. Kunguluwa. Kungulu ku vagina ne deep pain. Nti entry ng'omwami ayinza okugamba omwami waba ayingira wano fa olina gamba omwami aba agenda okuyingira wano wabweru wa vagina nempulira nga wannuma superficial around. Waliwo gamba bw'amala okuyingira eno agenda okuba eno nga mpulira nina pain muno. Toyingira nnyo. Mama nnyabo buli wakyuka n'akuba eno ng'afuna pain. Wakyuka n'akuba wangi mama. Uli wakola ki? Kati mbadde nkulaga wano omwami ng'ayingidde. Mbadde describinga entry, superficial ne deep. Kati tugenda kwogera biki? Deep yeno. Deep yono ogambe entry ng'omwami ayingira. Agamba naye ono mwami waba ayingira munda bw'ati. Tugenda twogera ku bakyala n'abaami nti mulimu abaami abaleetera pain eyo ng'omwami Misudaani. Ate mwe watugamba nti omukazi we kujja mina kumira. Mulimu akisussa nga genda okugiranga muganda wange genda omuwulire eno. Maama naye taliyo gw'okubye. Bye bali Mr. Lugonvu. Tebuba bulwadde. Too much of everything is always bad. Tugenda boogerako obulwadde buno. Abnormalities of the penis. Zireetawo pain. Waliwo penis obuli abnormal? Yes. Ojja butuwa. Tetuzze okwogerako olwaleero. Tujja basomesa. Nga penis eri abnormal? Yes. Barugamba waliwo ezikola 7. Ezikola 70. Nga kakola 7. Nga yagongobala. Mulimu kyeta priapism. Priya? Omwami nga bw'asituka bw'atafuna painful erection. Kati nga penis eno yennyini egongobadde bweti. Eruma bulumi mukyala. Ate abaami tebafaayo naye mama ina okwegendereza. Omukyalawo pain eno abakyala abasinga ayinza obutakugamba naye ne facial expression. Kubanga owa entry ayinza okugumamu kubanga w'omala okuyitawo n'oyingira munda batakyagiwulira. Naye mulimu ono owa deep pain. Yes. Anti kati owa deep ajaga togenda nnyo. Owa deep. Eyo wala wannuma. Anti alowooza nti bwe nyingira bwe nti alwo baba banoonya amazzi. Yerabidde nti no pain yennyini egenda okuleetawo. Kali akagundi wakagamba bakayita batya? Akabeera eri munda. Gye wayita enje. Kali wakabeera munda wansi wa clitoris. Wagamba kaba munda abasajja abamu bali sensitive nnyo ayagala okukakonako munda eri. Twagamba tulina bubatholin glands obutuli obuli mabbali obw'amazzi. Tugenda kukuwa ekifaananyi. Badde njaga nsooke mbanyonyole causes. Nange ndaba ekifaananyi kibulawo. Kiruddeyo. Kati wemala okufuna entry superficial tubagamba superficial kwe kungulu, deep ye pain munda nga mwekata naye nga munda owulira obulumi. Kati wemala okuba kweno tulina pain, tulina primary pain. Anti byanjawulo. Kati mu causes bwe tugenda okwogera owa primary pain y'omuntu afuna pain kakyanga atandika okwegatta. Primary gwe kakyanga otandika sex ofuna pain. Ne mbaamu secondary nga watandika ng'onyumirwa. Tugita primary dyspareunia is pain from the time started having sex. Secondary dyspareunia is the pain you get nga you have ever enjoyed sex without pain. Naye kati bikyanyuma. Yes. Era mu causes tulina primary ng'oliye bwato bwabeera. Ye sex abeera akola ki? Waliwo agamba nti nze nfuna sex bwe mbanga naakava mu nsonga. Nfuna pain. Kati tugenda boogerako. Oyagwa tulina abeera ne complete pain. Nga ye buli ddakiika abeera ne pain eyo. Ng'oluusi yajja buzi naye every time bwa having a sex abeera nayo. Ne wabaawo n'ayina situation. Ng'ono ye waba oluusi tali mu mood tewamuwadde ssente nga yanyizeemukko tewalese kameeza. It is situational. Tugenda kwogera ku kiki ekya situational pain, secondary, primary.
the complete. Yes. What brings about pain before, during and after sex? Pain, entry, superficial, zetuddako causes. Katuwumulamu kati nnyo. Awo wennyini we tugenda okutandikira ne Dr. Aida Nasolo naye nga tuwumulamu waliwo abaagala okulekako obubaka bwabwe message zaabwe. Sooka otuwe ennamba y'essimu tugenda okuwumula nga bagitegedde. Yes. Ennamba ya Airtel yagiddamu 0 7 0 5 25 14 59 ya MTN. Eri 0705 25 Yes. 14 59 ya MTN 0708 0708 emu ndako 0 7 8 emu 95 95 ndiko 95 ndako 0781 95 95 C59 95 97 38. Waliwo yatuuka ku bitala n'agamba nanga tenamba nga sigira naddayo ku YouTube nagifollowinga nagifuna nagamba nebedda ndi wano noonya simu ne 0781 95 97 38 and 0705 25 14 59. Dr. Aida Nasolo atusomesa ku dyspareunia. Biki ebiviirako okulumizibwa mu sex. However, right now ogenda okunulira nga focus agitadde nnyo ku bakyala. Mu kusookera ddoboli awo n'abaami tujja kufuna akaseera kaffe naye abakyala ye wasinga okuva emiranga. Abakyala be basinga okulumizibwa n'okusoomoozebwa mu sex. Simanyi bwaliyo n'abaami abaga nti nze buli bafuna sex numizibwa. A condition omwami tugiyita priapism ng'afuna painful erection. Kati abaami baddera nina boogera abantu. Buli lwasituka? Nga wasituka bw'ati afuna pain. Naye olw'okubona amuli wano tayagala mu disappointinga ne yeekaka. Kijja n'embaana ba sickle cell bafuna painful erection. Kye tuyita priapism. Kati kijja nnyo ng'agenda osituka bw'ati omusajja bugenda okutambula ng'ebinya bimuluma. Agakambiveeko ekitegeeza ekikutaasa ggwe omwami teweegombagomba. Tutunuulira bi Dr. Aida Nasolo bijja kukuleetera katujji. Tukwaniriza Oluganda ali eyo. Amannya agange nze musawo Aida Nasolo, omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda ali eyo. Otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse kubakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde. Jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba amufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda. Ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuweezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakite
okuteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955 be balubwama Local Agro Enterprises Limited limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyooyoota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tuli Natete opposite Allcom petrol station esimu noti 776 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 313 061 Focus Construction Company, let's build the future. Egozanya n'okuzanya wama ebya musawo biveeko nkukulisaayo njagala kwebaza tukyalina Dr. Aida Nasolo okuva mu Wandege ya Imaging Center akyatubuulira dyspareunia painful sex in men and women atubulidde nti waliwo pain during, pain after and pain before sex waliwo primary waliwo secondary ne wabeerawo endala bagitumye pain before, during and after sex. No, waliwo primary, secondary, complete ne situation. Okay. Kati ebitugenda okutunuulira olunaku. Nakulaba biki ebireeta. Era because abakyala bangi bakitunulira ng'ekyomuzannyo naye jjukira wonaafuna pain ekigenda okuvaamu bleeding after sex omunaabamu bleeding nze ne wembeera mwami because ate omukyala wonaabeera olumizibwa n'emikisa emingi nnyo nebbawa ajja kuba alumizibwa anti oba mukalu kubanga omukyala wonaaba olumizibwa ogenda kukala twagamba vagina eri gye twakuba tugiyita valva otandise utula ebintu byo yes kati kano ke twayita ki kati gwe bingamba Mr. Lugonvu ebiki kano krito twagamba wano makkati tulina ka urethra keko omusulo kekavaamu omusulo wano tulina labia kati wano wali hollow tube kati eno wasoma ati eno pubic area kati buno buki bwokubyewo bwoya tayina magezi kale kakati bufuyiridde wano waggulu tugiyita pubis wano bashavinga wano so kakati ate abantu bagambe nti bannange temukomanga ano kushavinga neeno mujje mu bujjeyo kubanga buno obugundi okuba ate nga nabwo nga nabo bulidde mugundi mu Mabira forest gikijja kuleeta dyspareunia kati ensonga tugenda osookerako mu bakyala bagiyita vaginismus naye ndo kyembadde ngenda okwogera kankireke lwaki okay kale abasajja bannange wabagamba obuntu buno nti bwa mugaso naye waliwo ate abamu ababeera nga abalwana nabwo ate ng'olwana nabo obwagazaaki nagamba kano ke kakola erection kabeera kasitusi kati buno nabo busitukira wamu na kano busituka yesewo yannogato etegereza njagala bambi babeera atentiyo olwegambe musawo batugambireko abakyala kubanga ffe twetegereza naye abakyala befulanga ffe abatawalaba kati these ones omugaso gwabo baitha nakugamba ne luli buleeta warmth ebbugumu ate buyina ate bubeerako ne feelings obwe so omwami wawe anti bwe ŋŋambira awo omwami abamu bw'aba agira nti akunjubula bukunjubuzi omwami alina okumanya nti no businga ebadde mmotoka kwandibaddeko ekigambo handle with care actually omwami alina okuhandlinga with care kubanga omwami not necessarily nti ojja kuva eri
ogende bugenze abo nno bangi olutoka okyalina sooka otereza system eyo naye ebeere ng'erimu erection so situuka ng'ogigwira because ng'omwami ogenda ba factor ku dyspareunia singa obeera nga totegese because our system works on hormones ebanga sigiri ogikuma n'akabiriiti n'esooka n'ekwata teri nga baami redde yo sigiri abaami bo kuuka switch pu ng'eyaka nga talina erectile dysfunction erectile dysfunction yo yalwawo okuyaka naye abakyala agenda yakampolampola ate bwayaka taddayo kati ekirimu omwami nti omukyala we yasedda ate ono n'agaana koze esooka vaginismus kitegeeza vagina and muscle spasms kitegeeza vagina eno ebinya biba byekwata bwe biti buli omukyala twamugerako oba bamutuga bwe bati wansi wasobole okuta bw'omuta akusibirayo tuziyita muscle spasms of the vagina muscle spasms zibeera ng'ebinya bigezaako okwekwata omanyi omuntu yesika bw'ati yesika abalala tetanus mulalama hazo spasms ezo kati ne vagina efuna spasms ezo nebeera ng'eringa efunze bw'eti wena mutuga butuzi kati ogenda okutuuka okweggirayo nga baayo olwano katonda nakuyamba n'oyitawo tuyagala kuddeeno kubanga ogenda funa olutalo olaba bwogira nokyala noyambala empanagozi obadde ki nze binnemye ngenze nze mpuliddwa wempita ate kati nze simanyi nti oli wakutuganze bulengezaako okugira singira nga nsiba empale yange ngenda ogamba sidda ogenda olaba okuba essimu omuyayi tagikwata okuba essimu omuyayi atadde blacklist bandoga because kati nno Mr. Lugonvu teri mukyala ate agasanyusa bbaawe mu nsonga eno olimba wallahi ebintu bigaana buganyi nolaba nga basperoni yekuleetedde nogamba namwe muyina embeera yambadde nabadde mumuse nabadde mumukeesezza oyagala omwami agambe nange namulaze gende wala alaba oba nabisangayo nalesewa ojja kufumba omukazi yenna okunyweza amaka kino kya bugagga nagamba omukazi kyolina because abasajja twagamba they're looking for difference kati bwobeera ng'olina pain ojja gezaako gikaka naye buno bathylene glands buno obuli wano jjukira kati omwami omukyala alina vaginismus agezaako penetrating tagenda tuuka buno obuntu obuleeta amazzi buno kati ekitegeeza wano wonna agenda kuyitawo ne friction at the end omwami agenda kujjamu ebiwundu omwami ate n'omukyala because ate sex tanyuma gomanyi enyuma omwami yangamba kana akakyala nkakwata mpola nange mpulira mbikooye obanga olwana n'omuntu bakunsibirako ate abasajja atuuka ekiseera nga n'ebintu byatwala wamme tebimuluma enaga genda yenvaaki genda but what you want to understand twagala tunyonyola abantu bano nti wabaawo ekikyamu era olaba okebera omukyala mu scan ogenda okulaba nga twagamba omujoozi eno edda bupya twagamba erina membranes wano eziba ziseerera nga bw'ogendayo tuzita folds the vaginal folds kati ono alina vaginismus vagina ebanga eyafunda bwet nga muscles zeekutte jjukira is a combination of muscles they relax and contract okola bwoti n'okola bwoti muscles oba ozita onasobola okukola ki okuyingira kati ono n'owogezaako guteeka eno n'oteeka eri the muscles are saying no vaginismus eno vaginismus ejjawo mu entry ng'oyingira ne deep because w'oyingirira wano zino zonna muscles tosobola zikola ki newagenda ng'ayingira ofuna pain tosobola ziwaguza yes ensonga ey'okubiri eno vaginismus tugimaze bulwadde buwona okay vaginal atrophy atrophy kwe kubanga yakakanyala yeyina okubanga Nabukalu oba enkadde naligambye oba ekaddiye zikaddiwa kisebu nebeera nga tokyalina mulamwa ekaddira ku myaka emeka butefaako n'omusago nosanga omuwala myaka 28 ng'ekaddiye tafaayo ebange ebabadde bweti oba atrophy to atrophy is okulebera yonna nebeera nga it is atrophied is an English word
Nekyo sikivumira bikazi bigenda tandika okuvuma abakazi banne waabyo. Twala eri ne gundi yakaddiwa yakakanyala. Abasajja balabugonviza sho gamba ina vagina trophy. Tata wanakwere bambuza naye omukyala balekawo wa. Kati bwo mukyala. Nze mwami. My these days I don't understand you. You're not coming back. I don't know why. No, sina mutawana gonna. Chichi simanyi. Simanyi wona akitwala naye oba nkigambe. Oyina vagina trophy. Wajijja weeyo nga sigimanyi. Ndawalugombe. Ate abakazi bakikoze kati bwabanga omusajja alina kyalaba kyamukola kyatayagala ng'akatema kakiripu kenya ng'akamuwa oba ng'akassa ku status. N'abasajja bwe batyo nga bw'alaba ng'omukazi alina kyakola kyatayagala vagina trophy vaginismus nga akatema ng'akateeka ku status. Because these are realities. Kati biki ebireeta vagina trophy? Ebireeta vagina trophy, vaginal infections zembadde nzirako. Vaginal infections zezine zikyasinze. Infection zino zetuzanyisa infection because the more infections hit your vagina tezireka bwe jukira infections zirekawo n'enkovu. Infection nagamba zibeera zirya ne zikola ebiwundu. Kati obeera n'ebiwundu obuwuka bwo bujja kuyingira mu vagina butandika okulya kana akabubi butandika okulya ono omusajja atwagenda okwenyiga eno ye ali awo asolobeza nga wano wona wajjudde ebiwundu. Ekitegeeza naawe wajjudde ebiwundu agenda bata kyanyulira ekinaavaamu dyspareunia. Ate negenda ku affectinga n'omwami kubanga omwami buli wona ayingirayo nga waliyo ebiwundu. Eventually naawe ogenda because this part must be lubricated. Ate buli lwa lubricated mukendeeza emikisa gy'okulwala infections ebyo. Yes. Kati vaginal infections, one of the vaginal infections tuyina vaginitis. Inflammation of the vagina. Tujogerako nnyo wano nti buli olabera nga vagina eno chlamydia oba gonorrhea microorganisms ziyingidde wano zigenda kuleka wano wonna wonoonese. Ekitegeeza kigenda kwetera directly what we are talking about. Dyspareunia. Yes. Kati omuntu alina entry problems superficial ayinza okuba afuna ne pain wano ng'afuna pain ku clitoris. Wali buliddeyo omuntu agamba nze nfuna ebbwa oba nefuna ekiwundu wano nekivaamu amasira nekikala ne bumala ne bukomawo kijja mami n'abakyala ekyo. Ekitegeeza olina superficial problems. Ekiwundu kino kisobola okujja wano ku labia kati nekijja nekivaamu amasira kijja nga kiri very painful. Tuziyita painful sores. Kijja nga kiri very painful olugira oba onaava mbuno obuwundu ng'ofuna ensundu. Ensundu wali ozirabireko? Nziwulira. Bangana n'ebuzibu abayo ensundo. Omukyala asobola okumera ensundo ate kati ensundo zo zimanyina okuziba ekkubo. Ogenda okuyingirayo ng'ensundo zonna zaamera. Ensundo zireetebwako katukayita HPV, human papilloma virus. Kati ate buno obuwundu buno buleeta superficial pain during sex. Buno buleetebwako katukayita herpes simplex. Tuyina 1 and 2. Kati ekitegeeza buli woolaba ng'ofunye obubonero buno ebisikisa mingi nnyo nti noyina obumu ku buwuka buno oba olina ezimu ku inflammations zino. Olaba ku scan osotekako omuntu scan neekuba ekifaananyi neyita mu nabaana nejja nerengera paka mu vagina. Ku scan tulina transvaginal scan gy'osobola okuyisa eyo neeraba obuzibu obuli wano. Kati omuntu afuna primary dyspareunia gwe twagambye ye nga kakyanga yegatta afuna sex. Ayinza okuba muntu ye vaginismus yazaalibwa nayo yeetaaga kutereeza. Ayinza okuba nga infection zamufuukira infection. Omuntu afunye secondary ayinza okuba ye bino tabirina naye nga yejja mu vaginitis. Omuntu alina situational tugera kireetinga tu embeera anxiety. Ayinza okuba atidde. Kati omukyala atidde ayinza okulaba omwami nga yeyambudde nagamba wano mpitawo kyetwagambye omwami nnyini n'akutiisa. Mulimu omwami eyamba n'ogamba bannange kanziruke nzireyo nga kiheve. Oyinza okulaba emmundu n'ogamba tumalako amatumanyize mwagala. Waliwo esukka ate mulimu na bumundu mulimu n'akamundu
olumundu akamundu ugamba naye kano kagenda kukola ki nawe katunuulira n'ogwamu n'amaanyi ng'okagira bw'oti kaki kano kikiwabaki kati ezo ziri situational nti kijja lwakuba era omukyala ayinza okulana omukyala nadduka ogenda okuba essimu naye nga mutadde embulakalisi nagandeka yes kati ekitegeeza obadde oli biased mugenda ogenda mu kikolwa nga hormones zigaanye fe abakyala hormones zimanyi okugaana ne weeteeka mu bwagazi ne bugaana ate zino endwadde ate zikyasinza okubuza obwagazi mu bakyala n'obeera awo nga tokyammuka nga neebakoleeza omwami agezezzaako omusajja wattu yeefubyeko nothing ekitegeeza oba n'obuzibu buno kati ngenda kudda ku balina deep aba deep bo omukyala ali eyo bw'olabanga nga omwami ayingira wano n'ofuna obulumi ng'ali munda either obuzibu buli ku cervix omumwa gwa nnabaana either obuzibu buli mu nseke the tubes either obuzibu buli mu ovaries kubanga katugambe wano omwami ayingidde wano male kulaga wano katulaze eno part eri connected waggulu waliyo nabaana abaana kati ekitegeeza omwami agenda kuyingira ajja akoone wano ku mumwa gwa nabaana kati wano tulinayo amagi kati omwami bw'ayingira bw'ati n'ofuna pain wano ekitegeeza wandiba guno mumwa gwa nabaana gulina gye tuyita cervicitis inflammation of the cervix era abakyala abasinga ogenda okula mumaze okwegatta ovaayo brown discharge amazzi agavuddeyo agegaseemu olusaayisaayi olw'okuba cervix eno beekoze eki eba erwadde kati we wanaabeera nga amazzi ate agavayo galimu that blood discharge ogenda kulaba nga okola ki pain ejja by force omwami wanaayingira wano tugambe ayingira paka eno n'akoona wano n'ofuna pain ekitegeeza wadda mu side eno ofuna pain obulumi oba mu nseke enseke zino ziyinza okuba zirina kye tuyita salpingitis oba nga amagi gano we muli ki oba mulimu ekizimba kati kabonero kankukunala nnyo kubanga mwegatta bwe muti mulimu pain ejja neekugwira nga sharp pain mulimu n'omukyala agamba naye wemba n'omwami wange embeera mbalagalwa that is also part of this pareunia nti waki obalagalwa mukuze waki oyina kuba nga onyumirwa gwate gubalagala olina kuba ng'oyimba buyimba bwawaawo awo wennyini awo bannange okubalagala kunzita naye teri mukyala ajja kyogera babyogera nti okubalagala ante bamanyi omusajja agenda kudduka nze nange ne bwemba mukazi ate nga binnuma lwakisiga nti binnuma lekera awo bimbalagala oba otya anti kati obuzibu ate ntyanga nze binnuma ate obuzibu buba ku mukyala anti era binnuma tusooke tugende wa Dr. Eden Nassolo ankanike nterere nkuwe nga siina tabu nange nkuyimbira obuyimba bwawaawo tojja awaawo omukyala omwami akuba nesimu nagamba mukyala wange ono mwagala naye buli wemba ntaddeyo omukyala ngenda okulaba nga yesika mukyala yesika ate bwe yesika bw'ati taleeta genda okula teri katonya taleeta tuwoota olugira nga talina kyaleeta naye these diseases tusobola beera nazo n'osigaza ng'okyalina amazzi ate kisoboka era obukalu waliwo esiguuni endala gye watugamba bagiyita batya ojja kutubuulira we bagiyita biki wagitugamba ojja kitubuulira nakyo topiki yakyo ebiviirako vaginal dryness gye twali tubagambe luli netwabasuubiza ab'amabeere abo bajja kujja ab'amabeere bajja obakebere direct ab'amabeere musooke topiki zikyali nyingi dokita tanatubuulira parts yatuwaddeko clitoris yokka kati yina naye eri wano ebibuuzo biringa ebibuuzo anti kati pain gye twali banyonyola olwaleero omwami asobola okuba talina munda n'akuba wano naye ng'omukyala era alina pain n'akuba ku clitoris okuba kwali
Akupako gundi. Kati bwagire wano ng'omukyala alina pain wano. Twagala kiyinza okuba kiva ku buno obuwundu. Kati kiyinza okuba kiva. Omwami ayinza okuba wano n'akuba ku clitoris. Ola waliwo n'abangambye enfuluma ekirasi. Inesesa. Tuvire mu kirasi pati nkuwulira. Ayinza okuba ng'akonerera wano. Anti omwami yali badde akuba atya. Bw'otuuka wano. Kirasi. Musawo mwe kamera yokka. Kamera ye. Omwami yandibadde akola ki? Akuba atya. Bw'otuuka wano omukyala nga system tujubalazi. Nga tonnaba kuyingira. Sooka omakinga wano wafuna erection. Omakinga wotya? Sigenda kyogera mu Luganda. Toyogera Luganda. Ate asoma atuleke. Wazze kusabika. Yes. Okuba wano tugamba nawo obugland. Obukubira wa buli wano mabbali ga labia. Kati bw'okuba wano obugland buno bwe bugenda okuvaamu amazzi omukyala obwagazi buno bukole ki? Bweyongere. Bwe bweyongera wano buno nga bukola erection. Osobola obulaba? Obulaba nga bukoze erection naddala babujjayo. Bukikinala? Bukikinala. Ate abataagira? Abatabujjayo tebana kye batugamba. Batwesonyiwe babujjeyo. Kati bw'onaamala okuba wano osobola okuleetako wano. Olwo naye ayongera okufuna erection. Nawo n'okubawo. Ogenda okujja okuba okutali kwa kuwuttula. Yes. Ogenda anti okuttulira eno kati. Ogenda okugenda eno ng'ono yasumuludde dda. Singa nkuba wano n'enkuba wano. Otuwota ne tutajja sitawana kuyingira. Ate kati anti olwo mulwadde. Kye tugambe nti alina pain oyinza okukuba wano ng'era afa pain. Tonnabanda kuyingira naye nga ye alina pain already. Kubanga ogenda okukuba wano mu buno bulabbiya bumuluma. Naye otingudde yaye. Yaye gagenda ziwutula. Otingudde. Amanyi n'atamanyi. Agenda kuwutula. Batira nnyo abaami. Nze nnwanirira baami wano. Omukyala olaba wafubyeko okubye wano okubye. Oli afa pain. Tonnana kutuuka eno. Omukyala wali badde otuuka eno nga yonna yonna eno wasumuludde dda. So si kutuukira wano direct. Eno oba ogiresi twagamba ne yafuna erection. Enabakyala. Walabye ekibuuzo kyabadde kyani yabadde senfoka yabaddaani. Mbuuliza musawo. Mukazi wange ali nnomo. Mba sinnayingira nga tukirowoozaako bulowooza nga ye yatobye edda mu bisambi. Ali nnomo nnyo. Kati ekitegeezo oyo omukyala the hormones are active. Ate omukyala abeera akwagala. Era nagamba abakyala oba toyina bwagazi bwe you don't have that appetite. Naawe obeera mulwadde. Kugamba obeera n'omwami naye ngo bakkaka bukasi. Ze zimwe zigenda oleetawo vaginal dryness. Abakazi mukomye omusajja batumwagala tomweyambulira. Anti agenda bambi gezaako kakabamu bateekayo n'ebizigo. Inagamba mpereza ekizigo awo n'akisigayo ng'amanyi wano tewali kagenda kuvaayo. System yaffe ekolera nnyo. Nakuwayo kisamuna. Olaba nti yammwe esobola okugaana. N'ogikoleza n'egaana. Ey'omukyala esobola neyeesiba. Noonya buwunga. Agaliro sibiriiko. Nga nagamba naye ate mbadde ndowooza ate nga naye yeekwasa bwekwasa ebintu biganye. Yes, but abasinga obungi abalwadde kuba batebamanyi. Jjukira buli infections zongera okutawaanya nga bwe tuyogerako. Omuntu alina ekizimba wano, agenda kuba omusajja atwagezaako okugenda mu side what? Onaafa pain. Alina oguzimba okukinadde eri munda. Kati olugira nga musindike abasajja tebagala basindike eri. Oba gwe anti ogira wocha mu kidato wakusindika. Kirimu omusajja naye ate omwami omukyala abafa pain. Olusi tugamba alina salpingitis ng'enseke zazimbye. Because nze bwe babandeetera obbakebera. As a must. Kubina ebintu byenjogerako omuntu abeerako bwakiri kimu oba bibiri. Mulimu ate gw'osanga byonna abirina. Ekitegeeza omukazi okunyumirwa sex system ye erina okuba nga nnamu. Omukyala okunyumirwa sex tuyitwayogera kuyonja. Olina okuba nga system. Wafunyeyo bagiyita batya? Eyawa wash. Bagiyita batya? Aba vaginal wash. Olina wakiyita mu bulamu. High vaginal wash. You go and wash up to inside. High. Up to inside. Ojeyo kikimbike. The system keeps clean. Because the vagina twagamba cleans itself. Iyo vagina ebeera ever wet. Wanji? Yes. Kalika fo kabeera ever wet. Kati no bulwadde bwe bukacyankalanya ne kafuna okwokya. Kubanga tugambe by the bobonero kibotegera nti olina buno obulwadde. Si pain yokka. Ne burning
banning yetya okuba nti ogenda okubabulwa n'owulira ng'obabulwa oba ng'ofuna sharp pain ejja nekukwata bwete abamu bagamba bandoga nafunye ekigalanga nga twegatta olumu muyinza obba mwegatta n'ofuna cramps n'ofuna cramps muno eyo nayo dyspareunia nga mwegatta naye n'owulira nga agenda mu kiibo n'omukyala yambuuziza naye nze tumala sex nga ngenda mu period nembuuza naye olinako akakyamu oyinza tumala sex ate n'ogenda mu period it is a dysfunction. Period is an endometrium shedding ekitegeeza omwami wakuba wano bwati aba endometrium yene ine ekikyamu ng'eta omusaayi naye nzimba mwami ne tuba nga twegatta endaba ku musaayi n'ogulaba bangi ng'agenda okumaliza ng'essooka etobye ate omukyala aba mulwadde ate abaami n'oduno kye temagala kuwa bakyala kasente genda mu ddwaliro omukyala abeera n'obulwadde gw'omwami ennyimya essente naddala bano abakyala bataagala kukola abanafu okyogedde bulungi n'okitereeza kubanga omukyala era omunafu ate kankubuulire kola omusajja abamu balina emmeeme ennafu bw'amanya nti ekikutte mu ddwaliro okukanika bigundigundi ate omutima gwongera kufa gwe genda ogikanikireyo nze ndeetire ewonye sente zinsabire mu nkola endala waakiri ati kati ate mwami wasanga ng'oyimiridde akasente asobola awo mukyalo nayimiridde oba mu bbono n'alyawo okitegeera ng'asumulula ng'olabika bulungi because ebintu byaku era alyaga nti owange mukyala akamere nga kawoomu newokakasa nti kawoomu abira akasente naye kati olwedde vaginismus omusajja yamugyeko dda vaginatrophy yamugyeko dda okuyingira yayingidde yeekaka olina cervicitis kwegamba agenza okugira eno ate osindika sente zange okuwa zaki ngamba naye sooka weetereeza olugira nga kuteeka mu blacklist obulambe buno ngaddukira ewa Nassolo full complete abange yatuuka olwonyumizaako naye yebaaba yatuuka kati ate makanika nze akanika system kitegeeza nga erino ne client wange banjagala nekukanika nogamba nsawa Nassolo makanika saalengedde omukazi gyo mujjaamu ng'avuga kawundo mpya zino ez'obutala obutama nase ndabirwamu awo ku gundi nga ku round about yeewusega nga mukazi agiri mu bwogo nassa n'agula omulondo n'agukuba emabega agenda guwa mwami we nage omukazi agula omulondo agenda guwa mwami omanya enzo bwe mama alina erectile dysfunction naye nze nange oko wange tali bwatu naye nsobola okugumugulira ensonga eno Katonda buli kimu yakisamarizingira wano omukyala walaba akagoye akalungi nga nze wenkalaba nga nkawa omwami wange wano bonna biggwera wano omwami walaba akatagamba mukyala wange ono bwe naamuwa ekitegeeza wano agenda kuba akola ki alisted bwe naamuwa agenda kuzaala omwana bw'anaazaala omwana agenda mu ssomero hiriviiyo eva wano mwe muva abaana banaye mwejjanjabe muwone muwe Hillview Academy matanga abaana kubanga eno system era nze abakyala mbeera mbagamba tosobola kunoonya mwana ng'okyalina infections olina painful sex ekitegeeza ne spams ezigenda beera mu environment enkyafu kati mubadde mwegatta obulumi bukuluma mu nseke enkwaso zirina kujja mu nseke ekitegeeza enseke we ziba ndwadde tezigenda kujjayo enkwasa ate enkwaso zirina entondo ziringera baami abaami nga mulina entondo nnyo kagwasano nnyo ng'anyiiza ate ku mulembe guno bamanyi babbula baba ennaku zino abaami babbula bafasenga batubuulirira omwami oyo mukwate bulungi abaami baggwayo fabe Masaka nti akalisizo nnyo nga ku sport ayiwaawo waffe naye tuwe tuli bakubuulira bakugamba omwami mukwate bulungi omwami olina okupenga shiwa okuzebwa abaami tebababuulirira munnange naye kati nze mbuulira abakyala bannange togamba omwami yakola ki because this is medical ate nze nsomesa in the medical view because these are diseases that are medical naye no omuntu alina cervicitis oba nga alina salpingitis omusanga anywa habo waki w'amazzi kyagala amazzi gayiike omusanga anywa okura omusanga anywa omwami yagamba naye mukyala wange bidakiika asanga ebisefuliya omukyala bidakiika banywa obusera n'obusera n'owona bunywanga buno bulabya buno because obadde busobola kuluma labya neekutuka wangi maama waliwo yagamba lwakyogera kwe nagamba bumusiiwa abeera butakula busobola n'okuzimba bwe buti ne buwaga busobola n'okukutukako nga kalamidia buguddeko buno busobola okukutukako nomamira wali ekitondo wali akalema
badde njagala tumalirize kubanga tujja sulawo wano naye mama beetu yasuubiza programu eddako abaami balina obulwadde tuyita peyronie's disease bwe butya kwata eno mwaka ekooye somesezza abantu b'eggwanga abaami peyronie's disease kitegeeza abnormality of the penis kati penis eno mulimu penis ezibanga yakula bweti etya kati penis erina kubeera bweti yeyo yennyini obufaananyi bwange lisakola art but njagala omuntu wa bulijjo ategeere pubic region kati peyronie's disease walinga taddewo kafulumya musulo kano kairethira kakwatagana paka eno. This is just an illustration. So abnormalities of the penis kitegeeza ye ejja nekola ettama kati bwetandika wano bweti bawe tugirabye kati kitegeeza bwezimba wano egenda twagambe omukyala yakula bwati olaba eno weeyingirayo nga tetegeerekeka egenda leetawo dyspareunia mu mwami n'omukyala gusekuzo gumpi guli awo ate shape yayo giraba abnormality of the penis kati mu baami kino kyekyasinze okuleetera omwami ono agenda leetera omukyala ono pain kubanga wano agenda baazimbye bwati tasobola kukola ki netwetinga mukyala ono ayita dyspareunia kati ate omwami omulala yo gwe twagamba alina priapism gye twagamba the painful erections bona afuna painful erection eyo era ogenda kutuuka ono munda juka togenda kumuleeta bulungi wedde you have that erection painful erection bonna kibaleetere pain obwadde obulala mu baami tubuyita balanitis yetya inflammation of the penis nga penis erwadde yennyini oluusi bino ebinywa katolaba kino ebinywa bino twagamba penis erina blood vessels ne muscles penis eno egenda kulwala beerwala ezimbe mulimu mutanze okugamba musawo omutwe gwange gwazimba ogwo mutayirire ate abatali batayirire kisukka omutali mutayirire era yagenda otutereka kakawuka katwagambe ka HPV ajja akateeke mu mukyala kaleeta amabwa wano agavaamu amasira kaleeta ensundo mu mukyala kyova twagambe this factor etambulira mu bantu babiri n'abaana kati amama ayinza okugamba nina obutulututtu ku mutwe kati woba olina obutulututtu ogenda kuyingira naye oteekeyo obutulututtu oba oteekeyo naye ebiwundu in the end tugwera mu pain kiraba kati tugenda okugalawo omuzannyo nga mwena kwekyawa bwekyayo because nze bwe mbeera nayo binnuma nange mbeera nayo binnuma bituluma ate nga ekyakujja wa maama wo ne taatawo kusinkana omusajja oyo bino byo ssente mujja kuzikola womutuuka wano olumaano nga muzaala abaana bwebabagatta mu nyumba babiri so kati topiki ya lwaleero ebadde brief era teweddeeyo tujja someza paka ddi watugambye kano ebiviirako oba bwe tuba tujja bazzaako abamabeere nga bawedde abamabeere kakati mutuweereze message tusooke bamabeere oba ebiviirako obwa Nabukalu kubanga twayogedde vaginal dryness as a cause of dyspareunia ne tulina okuga the causes of vaginal dryness nti lwaki abakyala teri mukyala yagala kala naye ekirwadde kikwesibako bannange noonywa amazzi abamu beesosekayo ebitube oli naasindikayo cologate oli naasindikayo abakyala nga waliwo yagamba addira buno budde obuwooma bubuyita batya bwetwagayanga bukanyebwa n'akunya kanyeebwa mu kanyeebwa n'ateekamu akapapula ak'olukumi n'akanyoolanyola bw'ati n'ateekamu omubisi gw'enjoki n'asindikayo afuna amazzi nagenda mukebera ng'alina ki chronic vaginitis olunga agenze otaddemu n'akapapula k'olukumi abantu alina sayansi bwaba atali mutuufu bayirawe mu this system naye nga byonna ali mu kutetenkanyiza mbeera kyenneebaliza mukama nti omuntu yenna ali ku Lugonvuzi show agenza azibuka amaaso agenza ayiga nti wemba nkala there must be a problem teri muntu mukama gwe yatonda nga mukalu because buli mukyala yakula waato kujjako nga tolina clitoris era abazaddeyi
baba gisalanga clitoris baba kendezo obwagazi akantu kano mu byona atubuulira wano n'abaami ejjatubuulire gundi omugaso katundu ako sibula toyongerako nasomesa olunaku ne luggwako so kati abaawulabi baffe abalungi tubebaziza waira okubeerako yagaliza munno naye ayige babateekayo ku tiktok kusindigira munno nti banneegendako olabe wige because bino byakuyiga si bya muzannyo ate bitaasa bulamu bwaffe tera yagala kubeera omukyala obeera health in this system obeera olabika bulungi oba ne confidence omwami agambako kati nga nze okugamba naye gwe nedda no please wako oba omanyi waki wali but all in all kyekirungi ky'okumanya nti tugezaako okusomesa ketusobodde kuba totegedde osobola okuba ku namba z'essimu n'obuuza ne tukuddamu kubanga tusangibwa Wandegeya 07 05 25 14 59 MTN 07 8M 95 97 38 zamanya gange nze Aida imaging specialist imaging oba babulira kitegeeza ye mukugu mukebeza ebyuma bikali magezi okuli sikani x-ray bontuusaawo nange nkola ekintu nkyewulira naye ate noyakalanye wantu wali ewali esanyulira obulamu eva mulungi nnyo wali ng'ogikebera ddala nga system naye gwe olina vaginitis sooka otuule wali gwe kati abaami babeera ne penis abati abaami oli vaginitis ono peninnitis paranitis abaami balina balanitis inflammation of the penis abakyala vaginitis abakyala bbe yaabwe bakyala bebasinga ebizibu ababa so tubebaziza okubeerako okutulaba amannya nze Aida Nassolo oyagamba nze njagala musawo Aida Nassolo era mbeera ne kooti yange bwenti olusomako nti yoono teyasobola kwambala kooti ng'eriko Aida tujja kujja wali ku Wandegeya ku stage alina ku bizibu kale bifaananyiriza nze batolina na kizibu naye you want to check your system kangende neekebere sitambula bulungi oba ninamu ekikyamu abaami mbeebaza akubira essimu omwami ng'ali serious nagamba omukyala kamuleete nanga omukyala teyeefaako nagamba ate musawo bwakulemanga mugoba nze nga ntambulamu ng'afuna omulala ng'afuna kuba n'abakazi bangi sangima Wandegeya ku stage otuuka ku bitaala bwe bati ebyewandegeya bw'osalamu ng'odda ku kyamulago bw'otuuka ku famasi awo wali parking ezidde kamokyati nojalaba ekipande Wandegeya imaging center tubeera mu room namba 6 ojjako notubuuzaako oba olusobola okujja n'otukyalirako nogamba naye nze musomesa ebintu naye nze siri mulwadde naye nzize buzibu wano ku Wandegeya imaging center olwo yagamba naye musawo tukwagala nnyo mulimu abanjagala n'abatanjagala mumagamba waliwo atakwagala oyo era naye tijeyagala bonna tebasobola kwagala webali nnyo webalire ddala badde ne Dr. Aida Nassolo tetuyinza kweyongerayo ku lw'omukaaga olujja tujja kubeera ffenna nga tutunuulira tubabbireko breast naye breast mpulira njagala tubasomeseekuko abakyala tubakubira obufaananyi bw'amabeere gaabwe gondi naye nga batono abagayinaago kati agayimiridde kati kano kaki kano kanipo nywanto eno nyipo yennywanto ate wono anti eno system y'amabeere connecting amne gye tubaddeko ate kati osobola nago galiko gundi osobola ogira eri nga togize wano tusiibule weraba eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, uliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Wana kwe Lugonvu, muulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, uliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu.
mugonvu